Ntandise bwenti kansubire nti Yoseri kwoli Dr. Ruth Acheng kwoli Dr. Dana Atune kwoli wano nkyali mu kubikkula oba kusumula luwombo sinaleeta mawulire ku lunaku olw'ebbalaza najja kipayopayo mpozi sibagambye ennaku za mwezi za leero Bani munansonyi ennaku z'omwezi ziri 27 ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2022 so munsonyi otabula ennaku za mwezi ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2022 omwaka nogutambudde era guweddeko so munansonyi butabuulira nsonga ezo alright najja kipayopayo ku Mande ne babuulira enteekateeka namutaayika Yoseri gyali alina ne bayayi banne abali mu gavumenti ekituufu kiri nti ekirwadde ky'Ebola kya buyaayi era tekiri mu Uganda bano abasajja banoonya engeri y'okufunamu essente okuva mu mawanga ag'ebweru n'ebitongole by'enjawulo kubanga sente bazirina bw'okuba emmuliso okwetoola eggwanga lyonna mu government parastatal bodies mu ministry zonna mu local government buli akugamba amaze emyezi 4 tebafumusa kagame kali poliisi kitegeeza balina okunoonya engeri bafunamu ensimbi kati kye balina okukola kwe kutandika okuteekawo ekirwadde kino nga balina n'ekigendero eky'okubba ebyobugagga emubende ne bateekawo ekirwadde kye bafumbirira ennamba nfunye information okwetoola eggwanga lyonna naddala okusingira ddala mu Uganda nti buli muntu yenna olwadde ssenyiga ne bakusanga otuddeko awo basobola okukuwa bali baga nti oli mulwadde ekiri mu malwaliro Kawempe ekiri ekiruddu ekiri emulago n'ekiri amalwaliro g'okutola mu Buganda kika buli muntu yenna oba olina musujja oba osesema kasita bakutegeera nti oli mulwadde ekirwadde kyonna bakuteeka test mu ddwaliro nga baga nti oli mulwadde waki oli mulwadde wa corona nga bakuzingako nga bakola baagala so kati ekigenda mu maaso wonna njala bategeeza nfunye complaints nyingi nnyo zesijja kuzanya voice note z'abantu oba okusomebwa mpali jaso bategeeza nti kino kyonna kifuutike ekirwadde kino ku history tukimanyi nti kasita okyogera nti kiri mu nsi bweti n'ennyonyi ezigendayo zivaawo n'abantu abava mu nsi babakebera era tebabakiriza genda mu nsi ndala sooka webuuze kiki ekyaleese omumbejja wa Bungereza mwanyina wa Charles kabaka afuga Bungereza essaawa zino ng'akimanyi mu Uganda mulimu Ebola asobola okujja mu Uganda tekisoboka bo batula ne boogera ebintu nti just come for us we are doing something which we don't want the public to know nga bakimanyi omukyala najja yazze nga balina missioni zaabwe zibalimu muzimutegera so oyo omukyala tasobola kujja mu Uganda nga waliyo ekirwadde eky'Ebola ekituufu tekiriyo so zino zinywa kafule kati okugezaako okuzimbulukusa ekintu kino ensi ebawe ssente okusookera ddala baagala kufuna ssente ekyokubiri waliwo ekintu ekinene kibateekateeka kyengenda obasaba okuwulira mu dakiika nga 15 okuva kati buli muntu waali kwata olupapula n'ekkalaamu oza information gyengenda okuwa ate mwesibe ebintu Abaganda ne bannayuganda ekijja si kirungi so mu nsonga y'Ebola bwe najja ku Mande n'enkuba programu yabeera nga bweri era ku lunaku ku lwokubiri akawungeezi mu State House Entebbe waliyo akatubagiro nga Yoseri mukawufu alinga omususa era katunda abantu abo bayisemu empiga babuuza information yafulumye okuba nti yalikize netuuka ku musajja ono ng'ate yali manyikiddwako ye Dr. Ruth Acheng ne Iso ne Semwai yatuuka ty okutuuka wange namugamba nti nzibwe omuwende mu kisenge kinawo ntuukawo so program n'esooka n'enjidda kati olw'okuba nti balo zaffe tuli basiru kati baakyusizzaamu tactics katono nnyo kye baakoze kiriwa kati Yoseri yaddidde mu bitongole byonna bya gavumenti ne private sectors ng'agenda balagira ekitongole kimu nti kati gwe gamba mu kitongole kyo mulimu abalwadde ba Ebola ne bajja ne batimba ku mitimbagano nga kye baagala kati luli badde bagenda kujja baggalewo buggazi kati baagala kikola nti basooka kulangirira nti wano waliwo corona wano waliwo Ebola nti mu parliament mugenda kuteeseza waka eyo ne department bagijjewo egente egenze waka KCC ebutyo bagende mu bitongole byonna bagende wantu asanzewo Ebola so bagende okutuuka okujjoga nti kati baggalawo ng'amaze obbalaga ekifaananyi nti buli wamu Ebola waali kati bati bakoze ekintu kino nga amaze okubexpose nga ku Mande tuzamugeza mu kiraba lwali tiri butyo nga n'ennira ekulira Banyaranda n'abafulumiza ekibafulumiza ekiwandiiko kye kimu KCC yafulumiza parliament yafulumiza kino kya nnira n'ennira naye yafulumiza yiyo eyo nnira naye yafulumiza ng'executive director yagiwandiise KCC yafulumiza parliament yafulumiza n'ebirala bingi bigenda kufulumya nga bagezaako nnyo okwagala okuzimba ekintu kino
naye eyo si enkola eri bweti bagamba ennaku z'omubbi zibaana era zituuka ne ziggwako ennaku z'omubbi zaweddeko temwaki nabo kimutugamba kati obuzibu obuli bubuno buli wano bwe buti nti ebintu bingi ebitambula mu ggwanga naye tugenda ku exposinga Museveni to the extent nti ajja kutya nti abasajja bakambwe nnyo mu nsi muno